Faadi TV jimbaniriza akade kano mwasibye mutya mwenda muli mutya ngenda kubasaba musubscribing ate munyige ne kade mwabali kata ne Saudi mbatumiddeko abasinziza mu ggwanga lya Oman bebaza ne bagamba nti muli bamaanyi kitalo nnyo ekyamana mwana manyikidwanga Gloria Orishaba era nabadde akugamba yagenda kukola olafide mu Dubai mu Dubai era ngo nafudde saa 11 ez'okumakya obudde nga bukya. Gloria aludde nga mulwadde manya abaana bangi nnyo abafiira ebweru w'eggwanga eyo mbawalabu naye ng'ekibasi tekitegerekeka ekibadde kiruma Gloria ekibadde kyabula abasawo abaana bangi bafudde naye ng'abasawo bagamba nti babuliddwa ekikuba kye kibaluma. Gloria bw'atyo bw'abadde afaanana. Gloria aludde ebbanga ng'ekirwadde kimuluma abadde yagenda kucapa naye byavaamu n'alumbibwa obulwadde ate obulwadde bubalumba mpolampola ng'obw'ekisaago ndowooza omulengera bwe yali afaanana Gloria kyekifaananyi Gloria bw'atyo bwe yali afaanana ndowooza olengera n'ekifaananyi kiri ekivuddeko kwegamba ekibadde kimuluma kibadde kitegerekeka ekibadde kiruma Gloria kibadde kitegerekeka naye ng'akalwadde kamutandika mpolampola ng'ebyokusaga ndowooza omulengera bw'atyo bwe yali afaanana agenza okufa nga tategerekeka nga yenna akoze. Abasawo balwanye nnyo bakoze ogwabwe naye bigaanye era ngono munnange alwanyi n'obulamu kwegamba bigaanye ne bigaana naye ensonga zeezo abasawo bo bakoze ogwabwe saa zino bali mu nteekateeka ndowooza omulengera afudde atunula bw'atyo ndowooza olengera ebifaananyi bye ebivuddeko biri nga tinnalwala lengera bw'atyo bwadde afaanana nga mulwadde Gloria mukazi watubampi agenza okufa nga ekirwadde kimumaze wonna abasinga byebuuza kiki ekibadde kiruma Gloria kubanga abasawo bagamba nti babadde tebalaba kiruma Gloria babadde tebalaba kimuluma kati abasinga byebuuza kituufu kiki ekibadde kiruma Gloria ekibadde kimubala embiriizi si byangu naye ng'ensonga yeyo munnange ngenda kusaba video gimpereka like ate okomentinge onyige ne kale mbane updates zina value mbane amawulire agaba gatambula okwetola eggwanga lyattu Uganda abali mu ggwanga erya Qatar, Saudi Arabia, Oman bagamba nti muli babule nnyo okubanga mugikumirako bagita Faadi TV bamuyita Gloria Orishaba bw'atyo bw'afudde yafudde saa 11 n'eddakiika 55 ez'okumakya budde nga bukedde lwaleero ndowooza era amawulire ganasa okubanga gasaasana kusanduza nga ssaawa ng'emu ng'obudde bumaze okutangaala okutrendinga ebiri siriasi era essaawa zino bagambye bali mu nteekateeka yakubanga bakomyawo omulambo abaguza e Uganda Gloria asobole okuba nga aziikibwa bali mu pulosesi yakuzza mulambo naye nga bambi Gloria ekimbe ekirumye Gloria lengera bwe yali afaanana nga tannalwala bw'atyo yali afaanana nga tannalwala naye agenza okufa mukazi wattu nga tategereka ng'ekirwadde kimubaze embirizi kimumazeeko ennyama nga takyalina wadde ennyama ku mubiri. Ensi munange byebyo ensi bwetyo bw'endowooza omulengera bw'atyo bw'abadde afaana bambi nga mulwadde bw'atyo bw'abadde afaanana ekimbe nga kimugoyeza okumumalako ennyama ku mubiri agenza okufa mukazi wattu nga yenna tategereka lengera bwe yali afaana nga akyali mulamu. Mbagambye bali mu nteekateeka mikwano gye bali mu nteekateeka kusana abafamire okubanga bakola ki okubanga bakomyawo omulambo gwa Gloria Orishaba mu ggwanga Uganda asobole okubanga agalamizibwa ndowooza olengera bwe yali afaanana yali alabika bw'ati abadde muwala nga alabika bulungi nnyo bambi bw'atyo bwe yali afaanana olubayita olumbe luzibu nnyo bw'atyo bwe yali afaanana oyinza lengera bw'afudde afaanana ndowooza olengera ekifaananyi kivuddeko bwe yali afaanana nga tannalwala kati bw'atyo bwe yabadde afaanana era afudde afaanana bw'atyo olubayita olumbe kyokka nga abasawo bakoze buli kisoboka naye balemeddwa okufuna ekibadde kimuviirako kubanga alumizibwa ekikoze nga illness eyo oba ekikoze nga obugonvu oba ekiviirako obulwadde obwo oba obulwadde obumuluma byonna babadde babibulwa abasawo babadde bagezaako ne bakola buli kimu naye babadde baabulwa ekituufu ekiruma Gloria babadde bakibulwa
naye nga bambi bagezezzaako buli kimu naye bigaanye naye ng'ogwabwe bagukoledde ddala. Munange byebyo kitalo nnyo ekya Gloria Olishaba. Bagita Faadi TV, Faadi Yoge News kw'ossa ne KBTV yoye mwabali kata ne Saudi mbatumiddeko ne mbeebaza ne mbagamba nti baabi muli bakabi nnyo okubanga munfollowinga ne mbagamba nti comment section weeri awo bakabontera mu comment section tosigale nga ogyekumiddeko ne mbeebaza ne nkwebaza gwe wenna eya subscribinga likinga video no commenting ne kugamba nti updates zijja kuba zifuna mu bujjuvu bamuyita Gloria naludde nga trendinga nga mulwadde era abasinga abandi babadde bamumanyi Gloria Olishaba kubanga aludde nga trendinga ku social media banga lyamaze nga mulwadde abadde akola ki abadde trendinga kubanga abantu bannya bagenze nga bamulambula mu ddwaliro era agenze okufaga abantu abasinga bangi bakola ki babadde bamumanyi mwana mwala Gloria kitalo nnyo kya Gloria amaze n'afa naye nga abasawo bo balwanye ekimbe ky'omye Gloria gamazima nga okwandibadde kuwona gaali badde maanyi ga Katonda kubanga abasawo badde bakoze ogwabwe nga ebisigadde babirekedde Katonda bo bakola ogwabwe nenga ebisigadde bakola ki babirekera Katonda ne munange bw'atyo bwagenze akazi watagenzo genda nga inakoze atategerekeka ekimbe kimugoyeza kimunyizenyize kimu gamba mukazi watu kimunyizenyize ne kimufotola left right center ensonga zezo mba nnyo kubanga mugiye kumirako kitalo nnyo like mu comment ngatu sigala ngo giye kumirako updates zomba nazo each and every single day Faadi TV uji mwe bulungi mbagala nnyo mwina mweraba sigala ngo giye kumiddeko Bagita Faadi TV uji mweraba mbagala nnyo.